Nebaza Katonda kulwa Gloria ne fiancé we olwa Katonda kino kyabatusizaako. Amanya ge mugategedde ya Mr. Jonas Mbaleka, CEO wa Beyond Creativity, omu ku babadde bawa Glory emirimu eja companies ez'endala ezitali eno yoyo weeri. Twebaza Katonda ku lulwe kubanga atwegasseko, mujja mulaba muntu mulungi, nze namwagala nanze maama, ebintu byabikwata mpola, musajja mukozi, musajja yalokoka, amanyi Mukama, ayagala Gloria n'obulamu bwe bwonna. Kati abantu abadde boogera mbu it will end in tears. Kati nze manyi kyebanjogerako saakuddaawo ne defending omuntu gwe sitategedde in and out. Ne twebaza Katonda wakulwa kampani yaffe Movit. Twagiyingira kubanga tulina emyaka 4 ate ne kakati etwaniriza ku etusanyukiddeko ku level endala gye tutuuseeko. Tugenda kuyingira mu bufumbo. Gloria agenda fumba very soon. Agenda mu kukyala, agende mu kwanjula, agende mu mbaga. Ekyo tukyebaliza Katonda. Ne Movit tugyebaliza Katonda. Ono mwana mwakulidde ne bwotusala omusaayi gutiirika Movit. So twebaza Katonda kukola Beyond Creativity ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo ku platforms za Gloria. Ezo videos ennungi ze mulabako ezo zirina ka class ziva mu kampani ye, zozera abakozi baabamu abamu tebazze naye abamu weebali wano. Twebaza Katonda, mwebale nnyo nammwe okubanga mukolera wamu naffe. Wanti kule gugwe ddene buli wamu nayina okubeeranga naye ne kati mbeerayo waffe nga neebase. Mukama abampire nnyo omukisa. Tweyanziza nnyo Mukama waffe olwa okututegekera ekintu kino kubanga tujja wano okwogerako okusanyuka wamu nammwe tusanyukirako. Webale nnyo, webale ddala ssebo. Mama kuba omukisa Mr. Kitinda. Yes. Bali nkikalanyawo. Ndowooza obwange gubadde gwa kusiibula bagenyi. Tubeeyanza nnyo okubeera nti nno mwazze wano amawulire mugasharinge naffe mu buntu. Management yonna ndowooza olwaleero mbadde ne Executive Director, founder waffe Mr. Simpson Birungi. Amanyi nti tuli wano era buli omu ali in great excitement. Nze bansindise wano confirminga nti byaddala. Era kati ngenda kuddayo mbagambe nti byebyo byaddala babitugambye bo bennyini, and then we are going to see tutambula tutya okuva wano. So tubaagala nnyo, tugenda kusigala nga tubaagala nnyo, naye ekisinga mwebale kwagala Movit nga famire, mwebale kulonda Movit nga famire, era tugenda kusigala nga tutambula olugendo luno ffenna. Tweyanza nnyo. Banange tweyanziza n'obuntu buno bannange. Alright, thank you everyone. We have some refreshments. I'm not tired. I'm not tired. I know. So there are some refreshments at the back for everyone. Thanks, Oh, Babu. Have a nice evening. Thank you.
Okay.